wahuwa alghaffar bwoba oseeredde nokola ekikyamu allah kyatayagala kijjukire nti allahu subhanahu wataala huwa alghaffar musonyiyi. ate bwonooba ogugubye omanye nti huwa almuntaqim ate era muyitirivu wakwesasuza. bwana batansonyiye mukwesasuza teri yamukwatamu. bwomala ekirala ekijja okwongera okwagala allah tabaraka wataala attafakkur fi ni'amillah. tunula mu byengera allah byazaakuwa. tosooka kutunulira mbeera ene gyolimu, tunulira emabega gyovudde. yesu wano ndi mwavu naye kukaalo kwe nava nga bangi bensinga. nze gwe baali banoonya buli alina akalimo ak'ebitaano akayitira nze, buli ak'olukumi ayita nze, naye kati ndi wano bampita mu mirimu gya mitwalo. ni'amillah, jjukira ebyengera bya allah, olabe embeera gyakuyisizaamu mu bulwadde n'ebiki n'ebizibu byoyitamu. mukyala wo jjukira ole yazaala nga mu nju tolinamu yadde 100, naye yali akatuuka bwati wali ku maternity ng'azaalirawo kutuuka butuuzi nga muko omugagga amazeeyo mwezi ne bamugjawo ne batwala nti onazaala mu Nairo International, nti wano tebisoboke, nti mulago era nayo ne bigaana ow'omwavu. tunula mu byengero ebyo allah tabaraka wataala byako. okimanyi nga gwe allah akuwonya obulwadde n'eddagala, ng'eddagala eryo omugagga walikozesa tasobola kuwona. olowooza panado ne kotamu gwe tumira nga tulwadde omusujja. owekitiibwa Museveni bwamumira awona? haramu, tekisoboka, tawona. haji mukyere Museveni amira panado ne kotamu nawona, kimwetaaga essaawa. era ne bwaba wakumira ebyo amira byegundi bye Nairobi, alina kumira byamu Amerika, naye babiyite nti bino byetumira ffe wano mu Health Center 3 eya wano. haramu, mugenda okuwulira nti lwakubye. kati awo laba ebyengera allah tabaraka wataala byagiraki byakuwa. ate naawe okyalimu abo bawoneramu ebyo, naye okimanyi ngeri abakyawonera ku bbombo n'omululuuza, ng'era talabangako ku ddagala lino. kati naawe geza obimire. allah yakujja mu ddaala eryab'emiruluuza n'ebbombo, kati naawe genda okozesa omululuuza n'ebbombo, ojja kulaba ekinaakutuukako. tafakkur fi ni'amillah, tutunulire ebyengera byani bya allah tabaraka wataala. al aslu athani, enyingo ey'okubiri mu nyingo z'okwesinza allah tabaraka wataala eza ibaada entuufu, al khawfu. buli lwobanga wesinza allah ibaada yetuukirire, tya. sooka otye ono gwe weesinza nti senga naaba simwesinzizza ajja kuntuusaako akabi. alkhawfu, okutya ye muntu okwekengeera akabenje yakanaakutuukako senga ekintu gundi kinaaba tekituukiridde. obudde nga bwa butiti n'essambala kikooti, empewo eyinza okunyingira, ebirwadde byange ne bittuka. obudde bwa kiro senga naatambula nga sirina katooki oba n'ekyokwerinda, abayaaye abanyazi gye bali, ate akatooki nina kumulika ndabe wendaga webali oba tebaliiwo. ne mu ibaada yaffe bwetyo bw'oba ogikola beera ne khawufu, beera n'okutya nti eswala eno senga sigisaalira obudde bwayo allah tagenda gikkiriza. senga nagisaala nga sigituukiriza mpagizaayo tegenda kukkirizibwa. senga nasaalako byenjagala ndekeyo olulala nsaala olulala sijja kusaala, allah yagamba nti wailu lilmusallin fawailun lilmusallin. akabenje kali eri abo abasaala eswala zaabwe nga baziragajjalira. kati bw'onossaamu okutya nti swala yange eno saagala ngiragajjalire, senga nagiragajjalira sijja gigasibwamu, ate senga naalemu gigasibwamu nja kuvunaanibwa wa allah tabaraka wataala, kinaaba kikutuma okulongoosa ibaada yo. olugoye ogambe nti bwe ŋŋenda okusaala
naye ng'amaanyi agampadde okusaala emmere nabbi enzibe, olowooza swale nekkirizibwa? Tejja kukkirizibwa. Olugoye lubbe, swale nekkirizibwa? Tejja kukkirizibwa. Kati kikuwe okufuna olugoye olulungi kubanga olina okusaala. Olugoye nga luvudde mu mateeka, mu busuubuzi obulungi. Amaanyi g'ofunye nga gavudde mu kyokulya ki ekirungi. Inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyib. Allah mulungi era ayagala birungi. Ebitali birungi tabyagala, ebituufu tabyagala, tayagala bibbe. Allah agamba ku nsonga eyo mu Surat Baqara aya ya 40 agamba nti wa iyaya farhabun. Bwe muba bakutya nga mulina embeera yonna yonna gye mutya, iyaya farhabun, musookere ku nze okugira ki? Okutya. Nze nzekka gwe mulina okutya. Buli kyonna kyokola teekamu okutyani Allah tabaraka wa taala. Ogenda okukuba mukadde w'oluyi, tyani Allah. Ogenda okutema omuntu ekijambiya, tya Allah. Nayogera ntya ne Allah bw'alimbuuza nti ono lwaki wamutta. Tugenda okugyamu olubuto, tyani Allah. Nti bw'aligamba nti wa idha almawudatu suila, bw'alibuuza omwana ono nti bi ayi dhanbin qutilat, lwaki wattibwa, nanjogerayo ndiddamu ki? Iyaya farhabun, mutye nnyo Allah. Nga okutya Allah era nakwo kuzimbibwa mu mutima gw'omuntu oluvannyuma lw'okutegeera Allah tabaraka wa taala nti ezambi lino ndidikola, naye okimanyi nga Allah ndaba. Ngenda mu bwenzi, mu bubbi, okimanyi nga Allah ndaba nti ngenda kubba. Tuli kugeya gundi, naye okimanyi nga Allah andaba era awulira. N'ebyo byonna byonna ebirala ebisigaddeyo. Ennyingo endala eyinza okuyamba mu kutya Allah tabaraka wa taala tasdiquhu, kakasa nti bi anna Allah taala tawaada man aswahu, Allah yalaganyisa abo bamujemera mu kuleka ebyo bye yabalalikako oba okukola ebyo bye yabaziyiza, yabalaganyisa al uquba, ekibonerezo. Bw'ogaana okusaala manya nti Allah tabaraka wa taala yakutegekera muliro sakar, akulindiridde. Emirimu gyo bwe giribanga mikendeevu kuno ku duniya, gwe lugambye nti nze saagala kukola, amma man khaffat mawazin fa ummu hawiya, omuliro hawiya gukugize ki? Gukulindiridde. Kyava okugamba nga akutemyako ng'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum naara, mwe bennyini mwesookereko, mwekingirize mmwe bennyini omuliro, ate mukingirize n'abantu bammwe. Gwe mala okugutegeera nti gye guli era omubiri gwange tegugusobola, okole ebinaagukuwonya. Bw'omala ddukira ne ku bantu bo, nabo tobalekaayo, nabo bakubiriza okukola ebifaananako ng'ebyo. waquduha nnaasu walhijara, Allah agambye nti omuliro ogwo enku zaagwo bantu n'amayinja, okwawukanako n'ogwaffe guno ogwa duniya. Guno enku manda nku zennyini nagundi ne petroleum, naye guli ogwa Allah ebigwongeramu annaasu bantu, walhijara n'amayinja. Abantu olw'ebibonerezo byabwe, olw'ebyonono byabwe. Alhijara olw'okubanga Allah amayinja gwe yagassaamu gabonereza abo abagira ki? Abamukosa. Go tegagenda kukosebwa. Bwetugamba nti ate amayinja nago gajja kubonaabona olw'okwokebwa, nedda, lyessanyu lyago. Emmere y'amayinja ago kwokya ggwe, nago bwe gagenda okufunira essanyu okwokya omuntu eyajemerani Allah tabaraka wa taala. Waliyadhu billah, tusaba Allah tabaraka wa taala abenga atukingiriza omuliro. Ekirala mu bikutwongera okutya Allah tabaraka wa taala kwe kutegeera ebibonerezo bye byenkanawa.
nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuliro gwammwe guno gwe mulina katundu mu bitundu 7 mu bitundu by'omuliro jahannama byali 7 najjako akamu kapatiko katono nnyo n'akafuula nga gwe muliro gwaffe guno gutukozesa kuno ku duniya. Hadithi endala nzitegeeza ne byafaayo nti ate bwe baamala okukajjayo eri sikaleeta nakukasuula ku duniya nedda. Yamala ne bakanyika mu nnyanja emirundi egiwerako ennyanja nga ziwera. Kalyoke katuukaane n'obulamu bwaffe buno bwe tuwangaaliramu gwe omuliro nno gwolaba gwe tujjako gaasi ayokya ebyuma n'abisaanuusa ne bisaanuuka ebya sitiiru wano ebya paramuka eby'abaani byonna ne basuulamu bwe bati oguuma nga gunene okwenkanawo bagugyayo nga mazzi gwegwo naye katundu katono nnyo kapatiko eri yasigalayo 69 obutannakwatibwako. Kati omugezi ekikutuma okutya ki ti omubiri gwange ngwetunulako bwenti bwe mbanga akabiriiti sikasobola kukagumikkiriza ne kakando sikasobola ng'oggyeko guli ogusaanuusa ebiri ebyuma ku kabiriiti akange mu nju nakano kakando sisobola kussaayo olugalo ate butya guli weemanye obunafu bwo okole ekyo kyogwanidde okukola kyekibayita al khawf. Buli lwomanya ebibonerezo bya Allah nti muyitirivu wa busungu eriyo yamujeemera kijja kukuyamba okubanga okyawa weekeka ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala. Ekirala ekinakuyamba tadhakkuru al abd limasiyatihi, waayuka akaseera okujjukira ebyonoono byo amazambi go nga tonnadda kugaaba nno. Tulina embeera ey'okutunuulira obumogo obukwata ku bannaffe ne tuleka obwaffe gy'oli nti tebuliiyo, buli obwa balina obukuza ne buba nga bubusingira ddala naye nga gw'otudde ku bibyo biyitirivu. Jjukira ebyonoono byo, si nsonga weenenya mu byo. Bw'oba weenenya bijjukire bikuyambe okugambe nti sikyayagala kubaddira mmwe. Allah senga si kunsaasira, senga yanzitira ku ggwe n'alibadde mpozaaki ewuwe. Ate bino by'otannaba kwenenya, idha tadhakkarta istaghfirillah, saba Allah tabaraka wa taala agire ki akusonyiwe fima sabaka min al-umr, eri mu buwangaazi bwo byonna. Ekirala ekinakuyamba okutya Allah tabaraka wa taala khawfuhu an yuhala bainahu wa baina at-tawba. Bw'oba oli mu kyonoono nga ogenda kikola bukozi oba wakikola naye tonneenenya, beera n'okutya nti butya nga Allah aleesa akaguwa akaggalawo tawuba yange. Obuguwa obuggalawo tawuba buli bubiri eri omuntu. Wali akalaamu ak'abantu bonna n'aka khaasu aka buli muntu kinnoomu. Akaamu njuba kuva bugwanjuba nedda ebuvanjuba okuli bakuggalawo tawuba. Waliyo tawuba eggalwawo eya buli omu kinnoomu, eyo evaawo na kufa kwa muntu. Allah wakugiramu omukka ne tawuba zo ziba zikomyawo. Bw'oba na bibi by'ogenze nabyo, bw'oba na birungi ogenze na birungi. Kati beera n'okutya nti ndigenda okukola twalagaanye ekintu kino ekivve kye tugenda okukola ngenda kikola ku ssaawa 12 ebulayo butikitiki, naye butya nga bwe naaba sinnakimaliriza Allah nanzigyamu omukka neŋŋenda nakyo nga kyensitudde ŋŋende nga ali muntu wa mu masabo ndi mukweraguza olw'okubanga ngenze okunoonya bugagga sivudde nayo ate gye nfiiridde. Ndi mu bwenzi gye bankubidde sasi, ndi mu kubba gye banzitidde. Yesu tumaze okubba tuvuddeyo bulungi, mu kujja kapiki katukubye tetunnatuusa manyago ne tawuba sinnagikola. Kitye okuba nti olina ekiyinza okusazaamu etawuba yo. Ensonga esembayo ey'okusatu mu misingi egy'okwesinza Allah tabaraka wa taala
arraja, beera n'essuubi. Buli lwotyanga nga tosizaamu ssuubi, omuntu buli lwabula essuubi ate emwongerayo bwongezi. Ng'ono omukozi eyagenza okukola ku mulimu bw'abula essuubi ku mulimu gy'okola oba mu busuubuzi, olwagi wagenze tewafunye, naluli wagenda tewafuna, ate n'ogamba nti era ne bwe naagenda labi ebyo, mulowooza ddayo? Kalla, oyo tagenda, agamba beebimu buli lwengenda bwe bityo, buli lwengenda bwe bityo. Naye naalina essuubi agamba luli saafuna n'oluddako nesifuna, sizoni bw'abeera mulimi, sizoni yali saafuna ne sizoni yali saafuna ne sizoni endala saafuna, ku luno era kankole, nina essuubi okugira ki? Okuba nga nfuna. Beera ne kye bayita arraja, okusuubira. Kati bw'obeera nga gwe olina amazambi ge wakola, beera n'okusuubira nti Allah ajja kugira ki? Kusonyiwa. Temuwulirangako kyafaayo kya Allah bwe yasonyiwa omuntu eyatta abantu 909 ate bwe yamala n'ayongerako n'ow'ekikumi. Ekyafaayo ekyo temukiwulirangako, nka kiyise nnyo ku bituuti nga Allah yasonyiwa omuntu oyo, yali baba ne Israel, mwebamu ku baatusookawo. Wabula essuubi eyo ate tekujjaamu kutya kuli, kubanga era waliyo ne Allah gwe yabonereza n'amuyingiza omuliro olw'ekkapa. Yasibaka kkapa, kinyoomebwa, kasolo kamukola ebizibu oba kamuliira bibi oba kiki, n'akasiba mu kayumba ne kafiira omwenjala. Allah n'amuyingiza ki? Omuliro. Kati gwe beera n'essuubi. Bwe gaba amazambi nga manene, beera n'essuubi nti Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe wanziggyeeyo nga nkyali mulamu nsonyiwa. Obeere n'okutya ku zambi ettono nti butya nga Allah alinzitiddeko. Oli bamubonereza n'ayingira omuliro wakakapa. Kyova olaba olina okubalansinga eryato eryo. Bw'onoogenda mu kutya kwokka kwokka kujja kugaana tawuba. Bw'onoobeera n'essuubi yokka yokka, bw'onoobeera mu kutya kwokka kwokka kujja kugaana okwongerako okukola emirimu emirungi. Ate bw'onoobeera n'essuubi yokka yokka ejja kutwaliriza ogambe nti ye era bwe tuli batujeemye nga beebugembe bonna bonna bajeemye, kwerinza asinga obwononefu mu bantu bamuno n'ebiki eyo raja tayipu eyo nti Allah bagamba nti agenda kusookera ku bali abasingayo n'abasinga nayo mu siteepu ezo, ate abantu boononefu abasinga obungi. Kweri bw'aliraba nga baggwawo teri bayingira jjana nange ndigendera omwo, eyo ssuubi nkyamu. Nsuubi ki? Kyamu. Awo teekawo khawufu. Kyova olaba mu masalafu abatusookawo omu kuba yagamba bw'ati nga mmaliriza, yagamba nti laba engeri gye bagattamu okutya n'essuubi bw'obigatta ebintu ebibiri. Yagamba nti bwe baba bagambye nti duniya yonna yonna egenda kuyingira jjana okuggyako omuntu omu bw'ati yataayingire n'ebaliramu oyo omu. Okirabye basalafu swalihu bwe batyo abaatukulembera. Kategeerekese bwe kataba kategeerekese mu ŋŋamba n'enkaddamu. Senga baba bagambye nti abantu bonna bonna baakuyingira jjana, Allah be yatonda bonna, kale tuleme kugenda eyo. Abeebugembe bonna bonna bagambye nti abeebugembe bonna bonna baakuyingira ki? Jjana. Naye atagenda kuyingira, agenda kubeera omuntu atya? Omu. Agamba nti nze neebaliramu oyo muki? Omu. Kireme kumutwaliriza. Onogamba nti era nze anaalondebwamu. Okitegedde otya nti gwe atayinza kulondebwamu? Ate bwe yamala n'agamba nti ate bwe bamala ne bagamba nti abantu bonna bonna baakuyingira muliro okuggyako atya? Omu. N'agamba nti ate awo neebaliramu omu atagenda kugira ki? Kuguyingira. Lwaki? Mba manyi ekitwala bali mu muliro. Bwe tatyani Allah tabaraka wa ta'ala ate kyalina kyansi emusaba okumponya.
kati nzaawo akaseera ako nkeyambisa nensaba Allah nti Allah nsaasira nneme kubeera mu bali abameka abayitirivu, mbeere mwono omu, mpa chance mbeeremu atya mwono omu. Totunula mu baseeka, totunula mu bahaji, gwe otule mu mbeera yo ogambe nti nze omu agenda okugira ki obutaguyingira. Awo kwe kubalansinga wakati wa khawfu ne rajaa, kubanga senga onessa mu bali buli lwessa mu bana abangi kikutwaliriza n'ogayaala, buli lwessa mu batono kikutuma okugira ki okukola. Ng'era oli bw'ayinza okuleeta ku bino ebyaffe ebya wano mu ntale abajasi nga bali ku batu ne bajja babatemyako nti bannaye mumanyi loole eno eri kugenda oba bataliyani eno yonna yonna bonna bagenda kuwona, teri agenda kufa okujjako omuntu atya omu. Ng'olowooza oyinza okutuuka mu batu olw'okubanga babagambye nti agenda okuwona, agenda okufa, agenda kubeeramu omu n'oyimirira buyimirizi. Mbadde era buli omu ayongera kugwa kavu ku ttaka masasi bwe gavuga, amala kuwulira nti oli omu gwe babagambye okufa agize ki afudde, olwo n'alyoka agira ki asituka, nawe bw'obeera bw'otyo ndowooza ekifaananyi oba kivuddeyo. Ate era bwe bagamba nti abantu bataliyani ono yonna yonna kegendamu bweti mugenda kuwonamu atya omu. Ng'olowooza waliwo yeebala nga yagenda okufa. Ewuliremu ajjayo obukodyo bwe baali batutendeka baatugamba nti masasi bwe gakubanga bwe bagati mugwa bwe muti, mukola bwe muti, mugwa kava, byonna byonna abikozesa. Anoonya ki kubeeramu atya mwoyo omu. Kale arraja bwetyo bwerina okutambula. Ndowooza ka misomo gyaffe gibadde kikyagenda naye katukomekereze na bino nga okusuubira kwa mirundi esatu tukuyiteeyitemu. Essuubi ya mirundi emeka? Esatu. Essuubi za mirundi ebiri zo nnungi. Essuubi ya mulundi gumu yombi togigezangako n'ekubeerako egenda kutwala mu katyabaga. Essuubi esooka rajaa man ataa Allah, essuubi ey'omuntu oyo agondera ani? Allah tabaraka wa taala, ey'okuba nti nina essuubi nsaala, nina essuubi nti Allah ajja kunnyingiza ki ejjana era akkiriza omulimu gwange. Eyo ssuubi tekuvangamu. Bwe neekuvaamu n'obanga ogamba nti yadde nga nsaala tebijja kukkirizibwa, olwo nga ibaada yeegize eki efudde. Eyo ssuubi eba nfu. Ssuubi entuufu bw'ojja okusaala manya nti nzize okusaala naye Allah agenda kukkiriza ki ibaada yange. Essuubi ey'okubiri, eno ssuubi ya mwononefu. Essuubi y'omwonoonesi, man adhnaba dhamba thumma taaba, bw'obanga wakola ezzambi lyonna lyonna bumala ne weenenya, beera n'essuubi nti Allah ajja kugira ki kusonyiwa. Beera n'essuubi ya Allah okusonyiwa. Buli lw'otoobeere naye ogenda kweyongerayo mu bwonoonefu ate ofiireyo yennyini. Kati waliyo n'essuubi endala ey'okusatu, yeeyo ey'abasemugayaavu gye tumaliriza nayo. Wahuwa tamaad fi tafrit fi lwajibaat, ye muntu okubanga abadde tasaala ate era neyeeyongerayo nti nze sirina ne weentandikira, maze emyaka n'akamala 2 simanyi muzikiti bwe gufaanana, akamala 3 ndi mu 5 ntandikirewa. Kale yes nawulidde mbu obusiraamu bwe butuufu, naye maze mu bukanfuire emyaka 9. Yingirirawo obusiraamu wennyini awo, buyingirirewo. Naye oli agamba nti nze maze ebbanga ddene sirina weetandikira, oba n'agamba nti ye Katonda era aligira bw'ati n'atusonyiwa. Arraja aliraba nga abaddu be yatutonda ku kisa kye n'agira ki n'atusonyiwa n'atuyingiza ki ejjana. Olowooza aligireka n'ebeererawo. Arraja y'essuubi eyo ekutuma obuteenenya, n'obanga bw'oyongerayo bwongezi kugiwa muliro, eyo mbi nnyo togikozesanga. Yeeyo Allah yayogerako mu Qur'an mu surati Nisa n'agamba nti laisa bi amaniyikum wala amaniyu ahli alkitab. Ebintu si byakwesooka bwesuusi ti kasita ndi musiraamu nazaalibwa ndi musiraamu nja kuyingira ki ejjana.
lwaki siyingire nga Allah yagamba nti waman salaha min abaihim wa dhurriyatihim, nabali abalongoofu mu bantu baabwe Allah bwe bali bagenda okuyingiza jjana naye nga lwa bulongoofu bw'abantu baabwe. Kati garanti wagijjawo nti ogenda kubeeramu abo? Kasita owessaamu nti ngenda kubeeramu abo, eyo ghurur, okwo kukutwaliriza sitaani yeba ekutwala. Manya nti eneetera okukutuusa muki muliro. Allah agamba nti man yamal su'a, omuntu buli lwakola ekibi yujiza bi, Allah akusasulamu ekibi. Wala yajidaluhu min dunillah waliyan wala nasira, era tolowooza nti eriyo anakutaasa ataliye. Buli lwokola ebibi gwewoteyibaala nti kasita famire yaffe, omanyi famire yaffe yabaseeka, ffe waffe baseeka, ewaffe ba hajji naye gwe toli hajji, ewaffe basaaze ate gwe tosaala, ejja noonogijjawa. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.